kati simanyi naye ndabyewo waliwo omusalaba nga omusumba yali mu gwezimbira yekka kuliko ekibumbe kya Yesu. Simanyi bigukwatako naye wansi awo siwalamu bulungi, si watuufu. Okay, mbadde naaba naye kati nkomyewo. This last message you are telling me, where is Amanga? Amanga, there are many men of God, there are many. Ate sajja bakatonda n'abakazi bakatonda abaweereza abalungi gye bali bangi, naye ekizibu kye twasanze mu baweereza bakatonda abava mu sinagoga Church of All Nation, ekizibu kye twasanze kikino nti bonna baagala kwenkana kakandi olunaku lumu, bakole kakandi ebyakola olunaku lumu. Kyoba olaba batandise okudduka okuva ku Katonda ne bagenda kunoonya amaanyi ag'enjawulo ne batandika kukozesa ebintu ebyo. Era nze tewali muntu mulala gwe natutte kumanya eri musajja wa Katonda, nga abamu mbalaba spiritually, naye kyantutte kulaba omusajja ekyantutte bibadde byange ebirala, naye just lwaki mubuuzizza ku Joseph Tumusiime, kubanga Tumusiime Joseph is my brother, muganda wange, ate ayagala nnyo sinagoga. Nagenze kubuuza musajja Katonda, what really I'm seeing about Joseph Tumusiime, how is it, because I'm seeing another thing with spiritual eyes. Musajja Katonda confirming it is true, that is how he does. Ate endagaano yagiyingiramu talina kyakola, atrying okuvaayo naye byagaana, but ayayaana. Ate endagaano teyagiyingiramu, kati yagiyingiramu akyali under Capernaum Church. Kati munange simanyi kyensobola okucommenting about that more. Okay, Yesu Kristo mwegale bazibe, obulamu bugamba ki Aneti, guli otya, oli bulungi? Manyi nali najjawo kale munsi muno saagala kugerera musumba. Olunaku lwaleero nze Amoni okwogera n'Amoni, by the way the first day Amoni we meeting nga nali nkola ku bunabi nga simanyi bukola ku mukwano gwange Tumusiime, because he's my friend. Nakiraba last at the end, naye singa nakiraba mu ntandikwa nandisirise. Naye yesterday to Saturday nafunye call from church, ne bangamba banneetaaga from Muyenga there at Prophet's church, at Prophet's home. Ngenda kubanga naliko omukozi eyo okumala ebbanga ddeneko. Bwe natuuse waka badde na report ze n'okuwandiika for the security, because nze yaliko nakulirako security eyo. Bwe navudde nenzira ku sinagoga church nazze nabo, ekiseera ekyatuuse Prophet n'atuleka n'agamba agenda kudda naye teyakomyewo. Olunaku lwaleero nenfunamu some challenges nensobola otuukayo, naye leero nfunye omukisa gw'amaanyi okwogera ku bunnabbi bw'endabye emirundi ebiri. Wali abantu babiri banjawulo bonna bava in the same church, ate nga church gye mmanyi ya muganda wange okuva ku sinagoga Church of All Nation. Nemubuuza Prophet, soka give me light about this, what I'm seeing, is it true? Oba sitaani ayagala kunkyankalana n'abaganda bange. Prophet yansizeemu ebigambo nga 5, nangamba my son, weesigenga omutima gwo, kubanga kituufu kyolaba kituufu, naye nange sirina bwe nsobola okukifaitinga. Only one thing, bw'oba osobodde okukimanya n'okiraba naye kyolaba kyekituufu. Abantu abasinga bagendera nnyo ku pressure okulaba batandise n'okosa ebitali bituufu, naye nga abaana bange mbamanyi. Tubasabire basobole okuva mu makubo amakyamu, naye nga bw'okitegedde sobola okununula emyoyo emitonotono gy'onooba osobodde. I was too shocked up to right now. Kirungi we natuuse wano waka, kubanga since yesterday mbadde siri ku chat,
nfunye message okuva ku simu ku line yange ya church, Life of Hope International Church ku page kubanga nagulira omwana esimu yakwataganya messages ezo nanditira message 12 zonna zibadde za obudde bwembeereddemu na prophet naye nga abantu bonna bava in the same church. They want to meet me. I was so shocked because I don't know how they get connected, but because I knew when prophet was praying for me, angels was connecting them to me. Now I was from praying for them. Okay, I'm going to pray for you, but I want to first talk to you. Are you ready to welcome Christ Jesus in your heart again? Praise the Lord Jesus Christ, servant of God. I don't know you, but I have seen your comment here. Are you not a servant of God? Are you not concerned about the body of Christ? What does the book of Galatians chapter 6 tells us? Read it from verse 1. Open it right now. I don't like people who pretend like too much holy and they don't care about others. Why do you say that what I'm saying is irritating? That is bringing anger. That is very wrong. Stop speaking like that. I sent this picture to you. I sent this post to you to pray for this brother. We need to pray for this brother. We need to call him. We need to advise him. What kind of speech is that? Are you a leader? Or you are just a believer in church? I can't tolerate such. I'm in this group and I will not leave it. Me, I'm here. We must correct ourselves. If we are all prophetic under the prophetic ministry, we must pray for the prophetic pastors. This Pastor Joseph is a prophetic pastor. He's being misled by demons. I sent him here. I want you people to pray for him. And you are saying that I'm sending things which irritates. Stop that nonsense. Man of God, Prophet William, forgive me for speaking like this. That servant of God has somehow annoyed me. I'm not posting things which irritates you. You a servant of God, why should you be irritated and offended and just leave the matters which are concerning the body of Christ? What does the Bible tell us in the book of Galatians? That's what I asked you. What is your work as a servant of God? Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you be also tempted. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something, then he is nothing. He deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not for another. For each one shall bear his own load. Let him who is taught the word share in all good things with him. Now, why are you fighting this scripture? If a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you be tempted. Let us restore the brother. We are the spiritual. Why do you abuse just? There is nothing which irritates here. Sina chempereza wano ekitana makulu. Yes, let us be leaders. Prophet William Chintu gwe admin waffe. Bulirira bana abasumba babamu. Mujja gamba nti Prophet Patrick alina amalala mayitirivu. Sirina malala ade n'ekimu. Oyo ayogedde mbw agenda kuva mu group. Nze sigenda kuva mu group. Nze ngenda kubeera mu group ndabe buli nsobi yo nejja. Bwe mbanga nza agikosa njagala mungololerewo. Mwera munsabire kiterere. Njagala kubeera mu group buli ekisoba kyonna nga tutereeza. Buli kirungi nga twebaza Yesu. Ensobi bwejja bw'obeera omufumbo, ensobi bwejja ng'ova mu bufumbo. Ensobi bwejja mu Baganda bonga g'oyawukana. Abooluganda bwe bikonagana tebyatika. Let us behave like leaders. Muleme okubeera abaana abato. Thank you. God bless you.
yayogedde ebintu bingi, tuli bafere, abasumba abasigadde bonna ne bannabbi abasigadde bonna, batume, babuulizi b'enjiri, kyonna kyonna ky'oli ng'omuweeza wa Katonda nti tuli bimenke. Bannange, so ekindeetedde okuweereza muno akantu ako, njagadde bannange tubeeko n'engeri gye tusaliramu amagezi muganda waffe ono, tumusabire, tumusabire. Naye ng'omwana w'omuntu, ng'era Mukama waffe Yesu Kristo naye bwe yali mu mubiri bwe yanyiiga n'akuba abasajja mu yeekaalu nga bono ne yeekaalu ya kitaabwe nga bagifudde akatale. Bwe nkaweereza waliwo nabbi wa Mukama omukyala, erinnya lye sinabaditegeera kubanga gurupu ekyali mpya, siraba na introduction, abantu tebeeyanjudde oba beeyanjudde nga nze simanyi. Si kyakusinga businzi, ffe tetuli mu mpaka, obuweereza si mpaka, si competition. Naye nkyogeddemu bulala, agamba ye bo bokka basatu be balonde. Kyandibadde tetukifaako nnyo ekyo, kyandibadde twandigambye nti oba tamanyi kyayogera kale ne tuba nga tumusabira obutamanya bumuveeko ng'abasajja ba Katonda, kuba muganda waffe ava mu buweereza bwaffe obwa muzeeyi waffe. Yava eri ewa mukulu Pasiterisa mukulu Maganjo, naye ekiruma ono gayi bino ebintu tabikoledde mulundi gumu, yeeyongedde mu maaso ng'abikola, ate ayongerako n'okuvuma. Avuma atya? Post eyo ddamu ogisome. Yagambye abalala tuli bimenke, tuli bimenke, yakikozesa monsters n'akivunula mu Luganda, tuli bimenke era tulina obulwadde bw'obwongo.